kali kakuze Gramiti Gosi go tegerera abantu bala bakwadeka emitondo emitondo y'abantu adeje bala bwe gosi go joko kubera ngo bategerera gwe mazi Miles Ramiti olutalo luno alwetandikidde naye simanyi oba anaamalako nalwo mbw'ate Bobi Wine mbu kyoyo eno gye yakoze muno teyanyumye ng'eri eyasooka mbw'ate gavumenti nti egenda tandika okuba nga esaba omusolo ku zino show ze bakola online mbw'ate Bobi Wine simanya bandi teyavuddeyo bulungi mbw'ate kamera tezaabadde zezimu ate bingi nnyo byayogedde ndowooza kamukuwe obyewulirireko n'oluvannyuma olabe penge obusungu bwajjeeyo ku musajja ono Miles Ramiti. Salabye nnyo njawulo na kipya bwe ndaba ku show gye yakola eyasooka yali better compared ku yokubiri. Bw'otunda ebifaananyi by'oku mazzi n'eby'oku lukalu nti tebikwatagana. Eyakoze kwegamba kyalaze ate nti yabadde so much recorded. Tosobola kuŋŋa nti abakubi bavudde ku mazzi nga bwe babadde ate ne bajja ne kolo ne bakola nga bwe kyabadde. That is totally out. Tekiriyo nti wabaddewo that continuation. So nga nandiroza nti kyandyawukanyeemu ku kiri. Nze ng'omuntu ali mu industry ya entertainment ne art. First of all, kyakoze kirungi era kyabadde akola. Naye the effect after kigenda ku affectinga nnyo online concert zonna ezigenda okuddamu okukolebwa nti bagenda kutandika ozitunuulira. Jjukira kati bano abasajja baganye campaigns. Onfuna bulungi nnyo. Campaigns zino zibadde zibeerawo nti buli muntu agenda okwagala kati okuddamu okukola online kigenda kuleetera obuzibu batekewo ne license batekewo ne office ng'olina okusharinga IP address okuwa olukusa okuddamu kuba bano b'okumpitinga nabo bo tebali ku line tebali online nti abayimbi balina following za mitwalo 5 Bobi Wine ayinza okuba agenda almost 1 million. Miles Ramiti okola ba video yange siri chaliwo nnyo Miles Ramiti naye gyo okola ebintu ebekisirusize kuva dda siri chaliwo Miles Ramiti mwana. Miles Ramiti genda kukula ina sijja kutuula wano sirike nga nkulaba oli mu zone yasho y'omusajja ono omwana. Ffe tugenda okulaba Bobi Wine twagala twempawalinga kubeera na message zino nga zayogera. Tujja kutuula bimbusati bwekiyita bwekisiru gwe maziwi Miles Ramiti wasomerawo olinga amatako. Ode kushya Bobi Wine kwe kunafuya omusajja Bobi Wine kyabuze gwe mazi. Miles Ramiti tafa ikijo tende ku music industry ya Uganda obera mbajo futa yosibo osabiriza nakati nejo futa kati kasokoza amanyo nakakusura ododa mlo kasokoza nawa amanyo kwa matako kudawo nomanyira Bobi Wine. Maybe enda bene Miles Ramiti wegere sogenda kuletera abantu obuzibuke kutonderetera buzibu. Abayimbi bojubisa bana kushobo ogenda bete obuzibu nyatandika okudandika okuzoko okuberaga buli gojubisa gwe numba. Miles Ramiti nkuoni ngatogeza. Mdabe chishoja chimachi baita chikona ngoli muzori ya sheno. Togeza! No manjino mugulembeze wa figwe Miles Ramiti gwe mazigu wavane hiyo simanyi 40 poto gwe mataku wasoma chongene ku music industry. Chicho nzoku ya Bobi Wine gwe mazi. Obuzibu Bobi Wine bayata sura Bobi Wine mbele jari na ya kuwambu hazi. Aine mwanga 15 jema chefa nebo Solomon wamla bienga. Kwani kutune chotugambo tuwande labe Solomon nga azina. Nga chitawa ajima nina ba Solomon nga abibi yomusika. Miles Ramiti choizo okungamba gwe mazi mbona fuyasho kugabe ndabe fast star ninga azina babi muchungi abadi abadasi musanyufu emmere Bobi Wine jalina yakuwambo azita ina sora kuitambo akuwemmere yobwe gwe mazi oyinza kuyamba kiboyko ya Bobi Wine wamusanga sita ukira mwongera ko kigwe mazi gena mpola Ramiti gendera dana mpola Ramiti ulizo musone mbeze wange njala gwe mazi Ramiti osokuli yakimba ko mukulembeze kange na buli kirakoze ngenda kikumenyera segment by segment Dubalija stuka tutambuli godda mo kuyisa mo mukulembeze wange amaso balo tako kwefula busho yango jwa analysis yo kujina fuya bolwe cyabuse mugwe mazi sokola ngakona lumbe sokola kona birthday party banga libade ku TV mazi obadde oli yawo sio majo futa akatika sokoza amanyo naye kusokoza agagunga mazoka sura wali gwe motako manyire Bobi Wine ngiza mukatako okigwe mazi Ulija akayimba kana. It's the vibe. Welcome to the Freedom Show. Ladies and gentlemen.
sente sente njagala bomanyira ku oli Miles Lwamiti ulaba va mugire okuwa sente bwe kisiro obagera gula nekitai kati mseni bagiro okuwa bwa kisiro gwe mazi tambula nange bashote wakitegede ngenda kujikudira mu yonna wano tambula nange olabe kicyentegeza kibaita kirasi mwino obuzibu obusere bisinga mwino obuzibu amaanyi nnyo nakula bo promoting ebintu bya buchamani wano ngageza okubaako byaleeta ebinafuya mu kulembeze wange mulimu biwa gune kukona damu bana abantu byokikola bisime Miles Lwamiti babo ni daga kona tinaga kona wose yimaze kugona mu sense ubizi goli mazi ari kugera kufuga koma nnyo kwasomerawo kati genda maso ngo nyumira shiyo yange nange eno shonje koledde gwe mazi ndigambe bakusage kwa baba ina kubebye ebinyu tona wosoze na address ngo dawo manyira ngwabe Bobi Wine msete zali natasola kuwanguzi atali kuwanguzi nichikubulira Miles Lwamiti banga lyo maze banga ngo osabiriza Bobi Wine omuzi abe sente mbusonyi mbompo kuchichuizo promote ku Bobi Wine faso gwe mazogo ezo kujja kola ku TV Bobi Wine wende yali star kichugiri kwenda ku Bobi Wine mode ku show yo kube okube gwe mazi gwe musebe na kutenga museto yachuiza tukola gwe mazi zenkubulira Bobi Wine sente za ina za kulisa Germany Shepherd za atunde waka sigwe mazaji asabirize mmere mbajofule utayo tambula ogendo zunga zungo lyao mazi binachobye kwede gwe wazalo omukazi nzijja soko tambule nange gwe mazi mukona omutima gumenyese naye nga temanyi munywanyi nawe kukumenyese abantu eyo gye mpitira bayongobedde bye basuubiranga byawukana ku bye balaba ate abalala bo ne babyetama banyigirizibwa ne babulako gye baloopa baabuwe gwe Miles Lwamiti jana kusomesa gwe matako kino kye tuliko ono temuli muna ka sound track amuka auto tune ono tuli kulukoba kibaita live gwe mazi nkubuli ebyo gende wabebe ku na kuba bikeche byadiba mbogende mbakuteka musi ba sending muzoina kutuziza wakwondezo bya ice cream mbo icing baking ebyaga gidda ebyo Bobi Wine abiri nemboze taisobera kubiga ze kugambe Bobi Wine tayina sele za jako kuwa sele za ina za kulisha mbwazi tambula nangi gende wabebe ku osabize bikeche byagaga tuina budde bulinga amazi mbona unafuye gwe mazi katika kuze Lwamiti gosi gotegerera abantu ne balaba kwadeka emitondo y'abantu ne bajibala Bobi Wine gosi go kubera ngo bategerera gwe mazi uzeka TV kwa kona toina na insurance mazigwe ne wofa nkulira Miles Lwamiti ne bofenkera bono funa accident ojja kufanga amazi uli insurance digwe mazi mudawo modembo show alwecha tewoli kyabuze tebakusabire tebakweta Bobi does not need you ononya kasekete obononya kisaganda winzo okwekwatira kwati kyesengenge kisedere ubera obufune mu kasete mu people power tetugaba sent okuyingira bwerero fuluma bwerere buli muntu no message egende ku buli muntu bomanya TV presenter oli mu namawulire oli muntu ye na activist mbosubira sente mu people power okuyingira people power oyingira bwerere ofuluma bwerere mbugenda babi akwalize ndeba Solomon ngazina alaba kitawe gwe naye mazimbo okuba comment Miles Lwamiti nizo bivuka binyaga kusage kapangu kubirize okujja mune kumija busima yokola ku TV kukuba mazago ngambule no kuambula gwe mazi mbona uyokola ku president we bwani Miles Lwamiti agoya kumukulembeze wange gwe matako ulika TV kabo ukule na mulukubo bed space tuyena office okulira mulukubo kuyako meza bobo interview ngabado ina office gwe mazi myaka jigenda kutena ki wali okoze budagala sibukoze kolezi papo pate budi bwe yiza mula bativite muli musere mukula papo pate bufuna set oliya omeze nebyo ya matako tuyena kisendeze ofuna ku TV muna oda ku Bobi Wine omanyira ni gwe mazi toddaga mu kumanyira Bobi ngula bagambe ekintu kimunga ntandika gundi nabagamba ngena tamba ne kyagwanyi paka mukalulo naba mugenda kwegendereza wano pesa je mujjo okujenga lizibu nnyo nja kusimuke pisa nziramu ntambale kyagwanyi paka abiri mugumu paka bwenka sura akalulu ako paka tukasura tukalonda obaka scientific obaka ati paka kyagwanyi biri abiri mugumu muino okwegendereza nnyo na Lwamiti ino okwegendereza nnyo n'abayibi kastanzulo omuyimbi kwagala okuyisawo ng'onafu ya Kyagulanyi yajja kusanga obuzibu tugezaako n'onafu omukulembeze w'abantu nga laavu yagifuna ku bantu gwe mazi ofuna emitwalo 5 ate emitwalo 5 okondakona gwafuna kuba mumaze kukuba lugalo gwe mazi nga nawuddawo omanyira Bobi Wine mazi gwe ofuna emitwalo sira tugamba ofuna emitwalo omanyire Bobi Wine nga nesente zofuna embwa za Bobi Wine zisobola zirya Bobi Wine
budget yembo ya Bobi Wine zilia almost akakadde mnaku 2 gwe mazito sona kufumbena kuingiza akakadde ugenda ku promoting ndi mwezo bitu national joy zo promoting ko muyimbi no sibo kubaba pukaminga amajao ndayo no balimba libo wazala mukazi wa Amsterdam mwega kufuna ambapulo mukazi nakubuka uyo mukazi wa Amsterdam soje ndalimwe kwanza siku wanga singa chenkweta ze kwabe no jama bulaya wale kusanga ja kukubankuti Aleke konyese pese cha mugwanda wanalisi ku Bobi Wine busho yabadde kula mwizi wabiti amazi myaka jugenze kujira jiro kachokubera ku TV nacho wali ofunyemu ndebeka TV ndebi wanongo nafuya sisa ndibadenga kwa chi video ndebe wanongo navinga kati no mazi story chimwana muna unafuya achi Bobi Wine yakumase dani magic kwali zebambwide story yabo osibo ofuka kabalo kugenda ku fire base imbo sabase ba kumadase kwani yogaba mukira ku breaking up Bobi Wine nzo lwe bitu benemu nje kupana abantu bana babira mu media kati mazo bitu babira wo kuno no designing ekintu kigamba mukira fula Bobi Wine star mukira mufula star kuchi mbu wakubira ukone kulolo esinga chama lekinga Bobi Wine edda musibe mbogera kufuna Bobi Wine star musibe bakuteka ku Peru kabereze kenyini pengi sinde kinze kula ku Bobi Wine yansudde atenga nze masanyaraze ku internet nzira munze transformer bonna bujja kubuda bobo matako nenze transformer bujja wange masanyaraze nze transformer ya kintu kitukola nayenze nkobulira omu yeka yanemesa mu kaliya yange weno wemba mujita kaliya bu blogging is a career yeke yanema yali Bobi Wine gwani mazinga ne penge yakiza gwe matako tayana office